No kutuusa kano poliisi n'amagye bikyanywezeza ebyokwerinda nga bigumbye mu kibuga ky'e Kayunga oluvannyuma lw'okwekengera nti abatuuze essaawa yonna bandyekalakaasa nga bawakanya obuwanguzi bwa munna NRM Andrew Muwonge bwe balangiridde ku kifo ky'obwassente bwa disitulikiti y'e Kayunga ng'azza embigere by'omugenzi Fefe Kasserubogo. Enkyalira akulira ebyokulonda e Kayunga Jennifer Kyobutungi alangiridde Andrew Muwonge munna NRM ku buwanguzi afunye obululu emitwalo 3,183. Munna NUP Harriet Nakwedde afunye obululu emitwalo 3,238. Majidi Nyanza atalina kibiina n'abuukayo n'obululu 2,287. Musisi Boniface n'afuna obululu 2,407. Kamuga Jamil obululu 2,279. Ono ne mutabani wa Fefe Kasserubogo ate munna DP ofunye obululu 1,500. Abantu abeddala emitwalo 6,532 be baakubye akalulu kano songa obululu 9,900 bwe bwafudde. Aduumira poliisi mu disitulikiti y'e Kayunga Felix Magezi agambye nti poliisi yakusigala mu kitundu ekyo yongere okukuuma obutebenkevu. We are ready to secure Ugandans because while we were starting we said we don't expect any violence. We don't expect any commotion during elections, and so far so good. Our journey has been good, and we pray that we maintain it. So I call upon Ugandans and the people of Kayunga to be firm. Let them remain calm. If any person is not happy about the results, the courts of law there can go and appeal. Other than that, we expect a peaceful after elections so that we can enjoy our community. Andrew Muwonge awangudde akalulu gwe balangiridde ku buwanguzi buno agambye nti ekimuleese kwe kugatta bannakayunga nga era akolera wamu nabo. Njagala kwebaza olukiiko lwaffe olwa disitulikiti, njagala kwebaza bannakayunga olw'obuwanguzi buno. Ekituufu obuwanguzi twabufunye jjo naye olw'okuba prosesi ebannene batulangiridde leero. Njagala kusaba bannakayunga okuuma obumu. Kayunga erabika esimbudde. Kino kye tubadde tubanjanga bannakayunga kye tutuuseeko kati. Muwonge kati ye chairman wa disitulikiti y'e Kayunga abulako okulayira. Kyokka ye Harriet Nakwedde munnakibiina kya National Unity Platform awanguddwa agaanye okukkiriza ebivudde mu kalulu ako. No, this cannot be accepted. It cannot. This cannot. Tetusobola kikkiriza. Obululu buno tubadde tubuwangula n'omutwalo gumu n'ekitundu. Mubadde mulabege gye babadde bafigitingamu. Waliwo ne polling stations nnyingi nnyo ng'abalonzi base obululu obwabaddewo nga businga abalonzi obungi. Kayunga nga tuvuddeyo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akuutidde abafumbo bulijjo obutakulembezanga bitiibwa bye balina mu bufumbo bwabwe kuba kye kisinga okusattulula amaka. Katikkiro okwogera bino abadde mu mmisa ey'okugatta abagole Isaac Sserunjogi ne Nagawa Joan muwala wa minisita omubeezi w'ebyenjigiriza Dr. Jesse Muyingo mu bufumbo obutukuvu mu Lutikko e Lubaga. Katikkiro abuuliridde abagole bano okwewa ekitiibwa n'okwemaliranga ensonga zaabwe ezibasoomooza mu bufumbo balemenga kuddukira mu bazadde buli kadde. Mukuze ojjwani okuze ekisu ebinyonyi mwe bisula tubagobye mu kisu tetwagala obirawo ng'okubira mami mu kaseera Joan buli kantu konna okubira mami essimu omukazi omukulu abuuka eyeetakulira naawe tukubira ng'odduka ogenda wa mami twagala basajja bamaaniza mami omusajja omukulu omaaniza ofunye ono nina mukwano gwange atome mugwe mu bulago n'ekiro akubira nnyina nemugamba nnyoko omwagaza kigwa omusajja omukulu mukuze mugenda kubuuka kwetakulira nyabo Nagawa leka kugamba mbuno Katikkiro kojjange ng'olyeri mu bufumbo kyoba olw'ekitiibwa Muyingo ekitange ebyo bikoma bweru eri mufumbo oli mukyala Sserunjogi akamere ne kaboobera ennyumba n'eba nnyonjo kikulu nnyo aye nawe ssebo kyagiri olina okulabirira omwana waffe bulungi omwana mulaba bwanyirira nga tumusanga afunye. Kamalabyonna era yayozayozezza abafumbo bano okutuuka ku kkula ly'obufumbo obutukuvu n'agamba nti obufumbo gwe mutendera ogusinga obukulu mu bulamu bw'omuntu. Kyokka embaga yoffe abafumbirigano tetwesalirawo kyeyagalire na kati mutubuulidde teri abawaliriza
enva ndowooza nti ndoza gwe mutendera ogusinga obukulu mu gyonna mu bulamu ddaala kkulu era lituukiriza n'ekyo Katonda kye yatutondera tuzaale n'ensi eno tugirye. Abatali bafumbo bazaala naye oba bafaanana ng'avuga emmotoka nga talina layisinsi avuga naye oluusi atomera. Abantu abasinga okuba ab'omuwendo gye ndi era eky'obugagga ekinsingira byonna be booluganda n'ab'emikwano. Ebitiibwa bye tulimu bisobola okuggwaawo, bisobola era bwe biggwaawo ky'osigaza baaluganda na bamikwano. Kale obufumbo butuleetera essanyu bufubuka mu mukwano. Nammwe abaana amagezi ge mbawa geegano mutambule n'abooluganda bulijjo ate mufune emikwano emirungi ate bwe mugifuna mugikuume. Oba ova mu nju oba amaka omuli abantu abangi n'okolagana nabo bulungi kikwegulira emikisa mingi gyotasobola nakulaba mangu ago. Omubaka wa Paapa Augustine Kasujja akulembeddemu okugatta abagole bano abakubiriza Sserunjogi ne Nagawa okubeera abeetoowaze mu buli omu asse mu munne ekitiibwa n'okwekwasa omutonzi. Obutuukirivu obw'omu maka tubuzimbira ku bintu ebyo ebya bulijjo nga Pawulo omutuukirivu bw'atugambye mu ssomo eryokubiri omutima omugonvu, okusaasira, obwetoowaze, ekisa, okugumiikiriza ate n'okusonyiwagana nga wabaddewo alina ekigambo ku munne. Amaka agabanyiriza obutuukirivu tekitegeeza nti tewaba n'omu akola busobi. Abafumbo nabo bantu ng'abalala. Nga waliwo alina ekigambo ku munne twetaaga obwetoowaze. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Singa ozimba ekizimbe eky'olukale n'otateekamu kifo bantu abaliko obulemu bwe bayita obeera omenye mateeka ng'omwewaabi wa gavumenti David Baxter Bakibinga bw'annyonnyola. Akawaliro namba 10 ak'etteeka ng'erufuga ensonga z'abantu abalina obulemu ku mibiri likikkaatiriza nti bannannyini bizimbe ebyolukale balina okussaawo ebikozesebwa abantu abalina obulemu ku mubiri basobole okuyingira ebizimbe nga tabalina kutataaganizibwa. Azimba ekizimbe nga tataddeeko bisaanyizo bino n'atwalibwa mu kkooti engassi gy'awa emitwalo 5 oba okusiba emyezi 5 oba byombi. Omulabirizi omubeezi owa Kampala kitaffe mu Katonda Bishop Dr. Hannington Mutebi alondeddwa ku bwa Ssenkulu bwa Ndejje University ngazze embigere bya Dr. Samba Mugerwa eyafa gye buvuddeko. Dr. Hannington Mutebi atuuziddwa olwaliro ku ssettendekero Ndejje ku mukolo ogw'amatikkira ag'omulundi ogwa 23 agayindidde ku kitebe kya ssettendekero ekikulu Luweero. Bapadde ayogerera ku matikkira ago oluvannyuma lw'okutuuzibwa omulabirizi Hannington Mutebi yeeyamye okukoleragana ne banne basanzeewo okuyitimusa Ndejje University nate. Sustained the university through a period that has left many institutions limping, while others have totally closed down. It is at this profound time that the good Lord has chosen me to be at the helm of this great university. I need your prayers. I pledge to play my role as a titular head of this university diligently and redeem the faith you have all placed in me today. I'll do all in my power to promote Ndejje University in all circles where I have influence. Professor Elia Bulugujjo amyuka Ssenkulu wa Ndejje University agambye nti ssettendekero yakoseddwa nnyo omuggalo gwa COVID-19 n'abaana bakoze by'omwaka gwonna kuba bangi babadde basomera ku mutimbagano ate nga n'abamu tebassaayo nnyo mwoyo nga basomera ku mutimbagano. Professor Lugujjo era awanjagidde gavumenti ekwasizeeko ssettendekero mu kiseera kino ekyakatuubagiro k'ebyenfuna n'amaterekero amalala gonna ag'obwannannyini basobole okutereeza ebyenjigiriza by'eggwanga. But we do our work here under a very strong and robust quality assurance
system. Whatever we do has to go through quality assurance, and the quality assurance is a full-fledged department under the Deputy Vice Chancellor's office. So that is why when you get a degree from Mundeje University, it's not a piece of paper. It is something that has transformed you right to your hemoglobin. It has changed the way you think. You are not going into the public to steal money or whatever. Your new breed, we are adding it to society. Abaisi abawerera ddala 1577 batikiddwa ku mutendera gwa degree ne diploma ne degree ey'okubiri olwaleero ng'abayizi abalenzi bakize kubobuwala mu kubeera abangi. Abasawo mu malwaliro ga gavumenti mu ggombolola y'ekyegonza mu disitulikiti y'e Gomba bagambye nti omuwendo gw'abantu abalwala omusujja gw'ensiri gweyongedde nnyo ensangi zino nga kivudde ku batuuze okuva ku by'okwebaka mu butimba bw'ensiri. Kizuuliddwa nti omusujja gw'ensiri gweyongedde nnyo mu byalo bya ggombolola y'ekyegonza naddala mu byalo ebikola omuluka gw'emmamba. Akulira eddwaliro lya Mamba Health Center 4 Mugalula Deo asinzidde ku mukolo ogw'okugabira abakyala ab'embuto mu byalo by'omuluka gw'emmamba ebintu bye bakozesa mu kuzaala ebaweereddwa omubaka wa paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Gomba Sylvia Nayebale n'agamba nti ku balwadde 100 abagenda mu ddwaliro lino okufunayo obujjanjabi abalwadde 4 babeera n'omusujja gw'ensiri. Bw'atyo Mugalula agambye nti engeri ekitundu ekyo gye kiriraanye ennyanja Wamala ensiri zaalula nnyo ate nga n'abatuuze tebaagala kusula mu butimba. N'omusujja mu kitundu kino guli waggulu nnyo n'obulwadde obw'ekiddukano. Bw'otunuulira abalwadde be tukolako ebitundu nga 4 ku buli 100 baba n'omusujja gw'ensiri. Omubaka Sylvia Nayebala agambye nti kino n'agenda kukikola mu buli ggombolola mu nkola gye yateekawo ey'okutumbula ebyobulamu mu kitundu kwe kuutira abakyala okuuma obuyonjo mu maka gaabwe ne mu bitundu gye babeera. Abakyala mu byalo by'omuluka gwa Mmamba abakulembeddwamu Harriet Nakitanda beeyanzizza nnyo enteekateeka eno era ne beeyama okwongera ne bongera okusaba gavumenti bayambe ku kizibu ky'amakubo agakyali amabi, amazzi tebalina mazzi mayonjo n'ebizibu ebirala. Amakubo gatunyigiriza naddala ng'enkuba yatonnye, transport abawabuseera olumu n'emmotoka ezimu ziba tezituukawo naddala nga tufunye ku buzibu ng'obwo ne tubonaabona. Ne transport abamungi ate naddala ffe abakyala abazita okugenda ku malwaliro okuzaala. Kuba eba yatonnye transport abamungi nga buli gw'otukako akulemesa bulemesa nga tasobola kutwala. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira ku lukalu lwa Africa ekya CAF kironze bannayuganda 9 ku buvunaanyizibwa bw'enjawulo mu mpaka za Africa Cup of Nations ezigenda okubeera e Cameroon ku ntandikwa y'omwaka ogujja 2021. Bano be bamu ku bakungu 219 CAF bekakasizza okuweereza mu mpaka zino ezinaatandika nga 9 January okutuuka nga 6 February omwaka ogujja. Bannayuganda 9 bagenda kulemberwamu Pulezidenti wa FUFA Engineer Moses Magogo era mmemba ku lukiiko lwa CAF olw'okuntikko. Abalala kuliko akulira ebyemirimu mu FUFA Edgar Watson, omwogezi wa FUFA Ahmed Hussein, Ali Mwebe, omuwubi w'ekitambaala Dick Okello, Jackson Odiada, Mike Letty, Esther Musoke, Ali Mwebe ne Dickson Okello. Uganda si yakotaba mu mpaka za Africa Cup of Nations ez'omwaka ogujja kuba yalema okuyitawo ku mutendera ogw'okusunsulamu. Bannaffe ag'essaawa zino kanga malirize mu bufunze. N'okutuusa kakati poliisi n'amagye bikyagumbye mu kibuga ky'e Kayunga oluvannyuma lw'okwekengera nti abatuuze essaawa yonna bagenda kwekalakaasa nga bawakanya obuwanguzi bwamu na NRM Andrew Muwonge alangiriddwa ku bwa ssentebe bwa disitulikiti y'e Kayunga azza embigere by'omugenzi Ffefe Kasserubogo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akuutidde abafumbo bulijjo obutakulembezanga bitiibwa bibalina mu bufumbo bwabwe kubanga ekyo ekisinga okusattulula amaka. Omulabirizi omubeezi owa Kampala Bishop Dr. Hannington Mutebi alondeddwa ku bwa Ssenkulu bwa Ndejje University azza embigere by'omugenzi Dr. Kisamba Mugerwa. Abasawo mu malwaliro ga gavumenti mu ggombolola y'ekyegonza mu disitulikiti y'e Gomba bagambye nti omuwendo gw'abantu abalwala omusujja gw'ensiri gweyongedde nnyo ensangi zino nga kivudde ku batuuze abataagala kusula mu butimba. Ge mawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okuwuliriza.